akokola ku church kabeera ku muntu ne bakuga tosabira eno ono si taatawo kati Sitaani nagamba akakabonero kange nakuwa n'obukakafu bwonna naga akabonero kotaddeko kange ekituufu kyo tomanyi naye butamanya tebukugisaako musango ennyiriri Sitaani aziteekawo wali ebyawandiikibwa ate ne batandika okujjukiza abakugamba nga gwenga owakana ogoberera omwana w'omuntu kubanga oyagala okudifendinga oli kuba alina abantu bangi naye omuliro gwagenda gwokya gwe kennyini n'ogamba naye bannange era bangi abali mugenda bagamba Mukama singa tuddayo ku nsi tuweeyo akakisa tuddeyo naye Mukama akulaga emirundi gye baakulabula nga weesalirawo wekka kubanga bo bagenda mu masinzi ago babakuba spells ne zibayingiramu nga ne bw'omunnyonnyola aliko eki ayinza n'okuwogezako mugamba afuna obusungu ne bw'abadde tayina n'omuntu atamanyi kulwana bw'omugamba kumuweereza oyo gwagoberera ayinza n'okukwata amatayi naye eba spelo bambi nga emuyingidde nga Sitaani alaba agenda kuluzinga emmeeme eno agenda kuluzinga soolo eno naye nga akakabonero akamubaako aka Sitaani ye Sitaani waba atumye abakola obubenje bo banoonya obwo obubonero babugoberera nti kati muno mulimu baffe kibangwira kati omuntu ne balyoka bamulimba nti basaba we bati ebyefaananyiriza kati mu makanisa ago wegati waliyo Holy Ghost yakola si Holy Spirit biyina enjawulo anti Holy Spirit ye wa Katonda kati Holy Ghost yalinga fake eyefaananyiriza kati oli ajja nagamba luno luzungu lwawukana luzungu naye ng'oli akkiriza agoberere ghost olw'omagezi ge nti I know just luzungu naye ng'okimanyi nti eri ali ghost gy'agoberera era kimale n'okugamba nti ajja kugamba era a ghost is a spirit kisinziira lulimi lw'okozesezza wayinza okugamba nti a ghost is a spirit kakati nasinkanako omwami omu ng'aweereza Sitaani ng'era ye kafulu mu kunnyonnyola ebya Bible naye ng'akunnyonnyola n'akulaga eno translation bino tobifaako sibi yali kafulu nnyo ng'era aweereza Sitaani era ne njogera naye ne mulaga nti nkutegedde era bwe namulaga nti nkutegedde ne mbaako bye namubuulira ne mugamba nze nkutegedde bulungi nnyo era nkutegedde lwa kino ne kino ne kino n'awulira obusungu bungi alina ebintu by'aŋŋamba okugamba okundaga nti ye kati kuba te yejjirayo ddala n'aŋŋamba oba ontegedde kati nno nze nsobola n'okunywa omusaayi ogubuguma engeri gy'ontegedde kati era n'aŋŋamba gwe ne tumala tusinkana toziza kumpona kuba ogwo omumwa tulina okugusirisa laba Katonda wannyamba nenziramu ne musinkana ate nga yalokoka erinnya lye John sijja kwogera linnya ddala ne musinkana ate nga yalokoka bambi n'aŋŋamba nti ye yali kafulu mu kunnyonnyola n'atandika okumbulira bwe yayogeranga kati era nga ebya Holy Ghost annyonnyola abantu nti translation naye kati yalokoka bambi era ebiseera biri we namusinkana yali musajja mugagga nnyo ng'omwenge ne guba gwa ssente mmeka eccupa n'eba zino ez'ebbeeyi ye nga olunaku ayinza n'ozigula n'ewaka we n'ozisanga ku layini naye nga omuntu wamulaba alowooza ono mugagga ali mu bulamu buno naye bali be bamuwanga ssente oli yali kafulu mu kubuulira asobola okubuulira ng'oli mulokole n'akutwala ku kkanisa zaabwe ng'akunnyonnyola naye gwe ng'oba omanyi olina mulokole munno kati kyengezaako okugamba nti oyo akunnyonnyola Holy Ghost agezaako okubuulira tomunyega musabire naye sala amagezi ebintu bye tobiwuliriza ali mu kukuba spells ali mu kusika mpola mpola tomuwa budde gy'okoma okwogera naye gwe era ebirala sijja byogera naye wotula naye abakuba spells nze mba nziraba spells nga zikutomera abakuba spells abafuna ne backup abakola communication ne demon ne zimuweereza ne basupervisor baabo ekizikiza abakola communication nga gwe ali naye awo naye ali naawe awo naye nze mba mulaba ng'afuna communication ng'ejja so anti kati kiriwo ekiti wali abantu ng'ayagala kutegeera Katonda era ayagala agende mu ggulu waliwo n'oliye ng'afa kubeera ng'alina church gy'aweerezaamu kuba agamba nze mba nsabira gindi neesiimye nze taata wange w'omwoyo ye gundi ne gundi ye ng'oli kyayagala era byayagala okutambulira mu nsi ng'ebyeggulu si byaliko ayagala kubeera bulungi bamusabire afune visa agende mu counseling naye nkubuulira olunaku omuntu oyo lwaliva mu mubiri guno alyewunya geyeena era alyewunya naga Katonda ono ddala yatonda geyeena eno guli omuliro oli nawaba yakutira abantu bo bonna toyinza mwagaliza gwokya ate kibi bwe kibeera mu muntu
ekibi ekyo kyakanga mafuta. Okitegedde? Tutuddeyo wali twetuvugize obubonero then nga tugenze ne ku obadde onnyonnyola Holy Ghost biki tuba tuli ku bubonero wali. Kati mbabulire kabonero akamu ak'omusalaba ogutunudde wansi n'ogutu tebakulimbalimba nti gulayika gwali muwanvu naye wano waliwo design y'ekitabo ya Bible mbw'oba bataddewo design y'olusozi. N'ekirala togoberera maaso go gano otunule butunzi ogambe omusajja mutuufu bulira n'ebintu byayogera. Goberera omutima kye gugamba. Walk by faith. Kiki kyokkiriza? Gwe sirikirawo kyogaye ne Mukama. Omuntu ono mutuufu, omwoyo mutukuvu alina ebintu byagenda okuleeta akulage. Waliwo omwami omu gwe nasinkana ne mubulira ku bubonero buno n'angamba ffe tekisoboka ewaffe. Yali alina ebbaasa awo n'agijjayo nga kuliko logo. Ne mugabo laba logo eno. Tolaba nti kyembadde njogerako. Omwami oli awo wennyini nga ndi naye twali side eyo kumpi ne Prayer Mountain ng'ali eyo yeeyawuddeko namusanga eyo nange nga ndi awo bali si ku Prayer Mountain naye kumpi side eyo. Omwami yakaaba maziga n'akaaba ng'omwana omuto kwiganga yeewuunya n'agamba nnyinza ntya obulamu bwange bwonna omusajja ono namwagala nnyo nga tuli ku bino nange n'ebintu byogera bituufu. Ne mugamba nze ekyo kyenkulaze saba Katonda ye akubikkulire. Omwami n'angamba wamma kireka olwone kino n'atandika ye kenyini okuŋŋamba ebirala byalaba kugamba naye nga yamala biraba nga mmaze omulaga ekyo oli yali nga tabiraba. Njagala kukubulira nti sitaani alina wisdom. Iffe omala kubeera mu Kristo n'olyoka otandika okulaba n'engeri gy'alaba. Naye omuntu nga toli mu Kristo ng'oli ku magezi go tolina wadde ky'osobola okutegeerako akatono. Era buli ky'onaalaba ojja kulaba nga bye bya Katonda weebityo we biri. Kubanga akola ebyefaananyiriza asobole okuwamba. Ky'ova olaba Katonda abo abamunoonya n'obwenkanya. Ky'ova olaba ebiseera ebisinga ngamba oyo ayagala okumanya mazima okuggyako ng'olina ennyonta eya nnamaddala. The only guarantee for truth is a sincere desire for truth. The only guarantee for truth is a sincere desire for truth. Ate abagenda okugenda mu ggulu tetuli bangi naye nze mmanyi nja kgenda era ndi waayo. Si bangi. Lwaki? Abasinga obungi batunudde ebintu bya nsi eno. Baagala kubeera bulungi, baagala kubeera n'amakanisa amanene, baagala kubeera mu bibiina ebinene. Kati ye omulabe n'aleeta ssente n'ettutumu n'abantu abangi n'abawo omukulembeze ye n'atwala emmeeme z'abantu souls ne ziika mu heere nnyingi ennyo kubanga tababuulira ngeri gye bakwatagana na ggulu wabula ababuulira ebyefaananyiriza. Omuntu n'alwana entalo z'omwoyo mwaka ku mwaka n'asiiba mwezi ku mwezi naye nga tafunangayo wadde okubikkulirwa. Tawulira nkona bulamu bwa ggulu we buli. Ng'olunaku olumu lwakulidde ng'obuulira enjiri n'agamba naye n'atandika okugaa kukyaki yaffe nga bino nga tebabiraba nga tebabitugamba naye ng'awulira obulamu munda mu ye. Okitegedde? Ate n'ekirala kyenjagala okukubuulira amasinzizo gonna golaba mu nsi ze tuyita church Katonda taliiyo. Amasinzizo gonna ge tuyita church Katonda taliiyo. Katonda taliiyo. Katonda ali ludda. Era oba ogendayo ng'ogenda kunoonya Katonda awo bakuŋŋaanirawo. Era okuŋŋaana si kibi wabula Katonda ali munda mu mutima gwo era oba omunoonya wagenda okwogerera ne oba ogenda mu ggulu awo ogenda okusinziira oweewuke oyambuke. Kubanga kiri ekitangala si kitangala kyokka nti kimulisa wabula ekitangala light kiweewuka n'oyambuka. Era ojja kulaba engeri gye tuyigiriza engeri Kristo gy'akola mu ggwe oyiga engeri gy'oweewuka otandika okwambuka. Wabanga gwe Katonda gwe gwamutwala wali Katonda ali munda mu ggwe gwe nnyumba ya Mukama. Katonda nze amutwala mu church ali munda mu ggwe. Ali munda mu nze. Wali tugenda kuŋŋaana era ne tuba wano naawe nga twogera Katonda abeerawo wano. Naye tekitegeeza nti tumala kutuuka eri mu church. Katonda tabeera mu bisenge era tabeera mu mikolo. Katonda si wa ceremonies era Katonda tali mu kitabo kuba n'omusiraamu alina ekitabo n'atunda ebitabo osanga alina Bible container namba. Kati waba Katonda ali mu kitabo oli alina Bible container namba alina Katonda yenkana ky'obunene. Katonda we mukuŋŋaanidde awo mu babiri basatu waali. Waali ku lwammwe abazze ne bakuŋŋaana
wabula sigamba nti kogende onoonye Katonda. Bw'oba onoonya Katonda sooka obe n'ennyonta y'okutegeera amazima. Nze njagala kukubuulira mugeye na wali abantu abawulira ennaku nga baawaayo obulamu bwabwe banoonye amazima naye tebaagategeera kubanga tebaakulemberwa bulungi. Kyova olaba Mukama atubuulira nti omusaayi gw'abo abatabuuliddwa amazima guli ku ngalo z'abo abalunzi abatabuulidde endiga kituufu. Kate bempulira bagamba nenjala tuzimbe wano ekizimbe nga kye kisinga mu Afirika nga kye kisinga otuuza abantu, tuzimbe ekizimbe ekiweesa Mukama ekitiibwa. Anti kati woogenda mu ssabo oli n'agamba Mukama, olowooza aba agamba Mukama gwe owuwo gw'osinza naye gw'agamba. Omuntu asobola okubeera ndeeta kyakulabirako kati bano abasawo oba bano abakozesa ensaasi bw'aba agamba nti asaba Katonda, olowooza Katonda gw'asaba ye omu n'owuwo? Gwe buli agamba Mukama aba ategeeza Mukamawo. Kati nze nkubuulira nti nga bw'olaba nti edda walabanga obuyumba bw'obusiisira bungi ge bayita amasabo, naye enkulaakulana yajja, tebakyayinza kukola busiisira naye ng'emirimu gikyakolebwa. Nga bw'olaba essimu we zikyuka ne bakola version endala, kati ne bali batetenkanya ne bakola ate ekintu ekirungi ate ekyefaananyiriza. Nagambye Western balina magic, black magic ne white magic. Kati black yalagira ddala nti biri bya sitaani, naye gwe bayita white magic yeefaananyiriza ebya Katonda, kibula bamuyita white magic, yeefaananyiriza. Era nabo babasomesa Bible, sitaani amanyi nnyo Bible. Era njagala kukubuulira ekisobola okuyamba okuva ewa sitaani kwagala. Gwe yagala mulirwanawo, ekyo sitaani kimukola bubi, aba yagala aleete bukyayi. Era abantu mba mwawukanye ne wabaawo omuntu yenna agezaako okwogera abaddiŋŋanye, sitaani kimukola bubi kuba amanyi okwagala kwammwe kugenda kuleetera Katonda okujja mu nsonga zammwe. Kati ate Katonda wajja ajja n'ekitangaala, ate ekitangaala ne kivaamu obulamu. Sitaani ayagala wabeere obukyayi, kwawukana, ekizikiza kijje kireete okufa. Esebo Kalyango si buli ayogera Katonda mbu ategeeza Katonda waffe. Bakatonda bangi. Ababonero baffe tubwetegereze kubanga ze zirogo ezo oli zaalabirako kiringa nga wonaakola essomero ly'oyagala okola akaboneroko nti ne wobeera wakasitoola baakaboneroko essomero lyange. Kale tuli ne Kalyango Joel, tuli mu ebyama bya Katonda, episodes zaffe ze tukola okulaba nga tetwogera oba oliawo ebimu mu Bible mu ebiri ebimu tebiriimu, naye ng'ate ono omwami gwe nnina wano Katonda yamusobozesa okubeera ng'ate abimulaga. So oyinza obutamutegeera nnyo bw'obeera nga buli kyayogera olina Bible yaawo, buli kyayogera n'oyagala okinoonye mu Bible oyinza obutakifuna. Si bwe kiri? Lwa nsonga ebimu tebyawandiikibwa. Oba ssebo nkyogedde mu bukyamu ebimu. Era Mukama atugamba Yokaana 21:25 singa ebintu byonna byawandiikibwa nene ensi yalibadde temala. N'ekirala kye nabagambye, ezo Bible z'olaba teziva eri mu ggulu ne zigwa wano ku nsi, wabula waliwo amakampuni ate nga ga mulabe ge gakwata contract. Kyova olaba kampuni ekyasinza okufulumya Bible mu bungi mu nsi yonna ate yekola ne Bible ya Sitaani. Era kampuni eyo ate Sitaani aginamu omukono munene kuba yadduka ne yeekwata ekyo kuba amanyi abantu bali mu Bible. Era ababe be bakuŋŋaana okukola translations, ekyo bakyesigaliza. Njagala ntumire ku bantu bange, njala kutumira ku Henry, njala kutumira ku Henry oli awo mu kibuga Kampala, oyiya njala kutumira ku factory naye simanyi nti oli mufumbo. Mukama akuwa omukisa okubeera nga naye wakola bye wakola, omukyala mundabire. Then ntumireko ku musajja wange Elijah nti ogamba otya eyo. Njatumirako ku Shivat ogamba otya naawe eyo gyoli yonna. Ntumireko ku Rachel Rachel nti weebale nnyo naye kutulaba, n'abalala mwenna Musana
Okay. Musana osologenda. Musana nawe nkutumiddeko nnyo kubeera nga ojjayo video zino n'oteekako ekizindaalo ekyo n'abantu ne baba nga tebatulaba nga batulabira ddala okulaba nga ekigambo kya Katonda kitambula. Unique Media ambeebaza mwenna abali mu UAE abeerako ne mulaba lwakasi bamanyi mannya. Ndabika ngenda kukola WhatsApp group ya Unique Media. Basically yo nga ya Unique Media ngenda kukola WhatsApp group eyo ebeerewo tubeere nga twegattira omwo n'okulaba nga tukulaakulanya bano okwezimba ntuyita mu birowoozo ebyenjawulo ebikuwa wano ku n'ababikwata ku Unique Media. So WhatsApp channel WhatsApp group nyinza okuba ngenda gikola tulabe nga ate tukwatagana. Njagala nnyo bagamba era njagala na kino nkiyiseewo nti ebintu bye twogera wano sifa basinga otegeera Katonda oba bendeeta wano si be basinga otegeera Katonda nti bamutegeera nnyo no. Naye nga wensigala mbagamba buli kaseera nti baba balina kye balina okusheyaringako naawe. Obeera nga tokitegedde nga golera tebikoledde nga gowulira omuntu byayogera omugwendese tobitegeera, then probably ekigambo tekiba kikyo, si mu bubi. Naye ate toleetera balala kulowooza nti omuntu byayogera bikyamu olw'okuba gwe tokoze eki tobitegedde. For example, nyina bendaba awo waliwo omusajja wange omu alina gwe yapatana ye buli we muleeta ne waba tannawuliriza byayogera olabirawo ng'amuyinako oba bukyayi oba amuyinako ki. So njagala nnyo okugamba nange abantu bange wano nti let us discuss on principle. On principle waliwo abakyusiza bakikola kati n'olaba wadde adisagriwinga n'omuntu but akikola respectfully. Okiraba ekyo kitandise okunsanyusa wadde mukyalimu era abo abakola ki bakita kuzalawa mu lulimi lw'ennaku zino. So false pastors kikwetaagisa obbategeera ne mu mwoyo naawe okuze mu mwoyo, kubanga tukanyiza nti ye Stan alina wisdom ate tosobola gwe wisdom ye GBT nga wadde n'akatono weekati ng'okozesa amagezi ga bulijjo lwa nsonga ategeera okusinga ye reality era asobola okukozesa buli kimu kyayagala obeera nga toyina Katonda mu gwe. That's why waba akola ebintu bye biba by'amagezi nnyo nti ne kagundi kati nze waliwo zilogo ezimu ze baŋŋambanga nti logo ya Stan kakwe tebakitanga Stan logo erimu 666 naye mutuufu nga nze wengitunuulira ne wengisiibako olunaku olamba siina kyenkola kye paka oli we yaginnyonnyola n'aginkubira ati nanga akatunula wano tunule ne wano ogenda okiraba nga mbutuufu kale ate logo ogitunuulira mu ngeri endala gy'obadde togirabamu luli. So I think tulina kusaba Katonda n'atuwa mwoyo w'okutegeera tujja okusobola okutegeera abantu baffe. Okiraba then n'ekirala ndowooza tulina kyetugambye w'otegeera Katonda waliwo ebintu ebimu nga teweetaaga muntu kukugamba nti naye musumba lwaki akola bino oba kiraba waliwo ebintu ebimu nga teweetaaga nnyo okugamba omusumba akikola bukozi n'ogana nedda wano omusumba yakoze ensobi naye tunaabeeramu eyo embeera eya cult nti owaffe takola nsobi eyo cult gundi eyo egenda tuzikiriza tugwewo. Kakati njagala kubuuza ebibuuzo ebiri ku street. Ebibuuzo ebimu bino biyinza olabika ng'ebyekisiru simanyi naye ng'ate bye bibeera ku street okwo. Sooka oggyewo kino waliwo eyaŋŋambye nti wemba njagala kulaba Joel bye yalaba steps kize nnyina oyitamu waliwo zi stepu zirina oyitibwamu
waliwo yakimbuuzizza nenganja kibuuza nga wakimbuuzizza wadde mpulira nga mbye twogedde ansa abaagifunye naye abantu baffe wotabuuza kibuuzo ne baba nga baddamu ekyo ky'obuuziza ayinza obutakutegeera. Ayagala okulaba by'olaba akola atya? Kakati ayagala okulaba byendaba ng'olina ennyonta yaabyo, nze ndowooza bw'oba nga ddala kyoyagala okulaba walibadde ku ssaawa zino sooka ofune peeni n'olupapula obeere nalwawo kumpi. Katukuweyo butikitiki buubwo, funa peeni n'olupapula kuba tetwagala twogere ebintu ate bikuyiteko, kuba ekibuuzo ekyo kikulu ate kyetaaga oyambibwe bw'oba nga ddala ekyo kyoyagala. Bw'oba nga omaze okufuna peeni n'olupapula obitadde awo, gino gy'emitendera gy'olina okuyitamu. Ekisookedde ddala olina okuba nga olina ennyonta n'enjala okutegeera Katonda, ekyo kiwandiike. Olina okuba olina ennyonta n'enjala nga ddala oyagala okumutegeera abeere mukwano gwo, ekyo kiwandiike. Olina okuba olina ennyonta n'enjala abeere mukwano gwo. Bw'oba oyagala mulaba nga ennyonta togiina, bireke, kubanga eyo gwe gulinga omusingi ebirala kwe bizimbira, kubanga ennyonta erina oluzzi lwekola mu ggwe. Kati ebijja byonna bituulamu olwo oluzzi kuba gali mazzi ga bulamu nga gaviira ddala Mukama w'atuula. Olwo oluzzi luviira ddala mu ggulu ne lujja ne lukutuukako w'oli. Kakati oba olina ennyonta, bw'oba togina gisabye Katonda agikuteekemu ng'oyagala mazima. Ekyo kye kisooka, olina okuba n'ennyonta n'enjala okutegeera Katonda abeere mukwano gwo. Sigambye ennyonta ya kukola buweereza, sigambye ennyonta ya kubuulira njiri, sigambye ennyonta ya kubeera nga gwe muweereza omunene, ngambye ennyonta ey'okunoonya Mukama abeere mukwano gwo. Eyo sooka obeere ng'ogirina. Ekiddako olina okubanga walokoka n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, nga tewali akukase wabula nga walokoka era n'oyatula n'akamwako n'okkiriza ye abeere omulokozi wo, ozaalibwe omulundi ogwokubiri era erinnya lyo liwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Ekyo kyekyokubiri, nga wayatula n'okkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo. Ekyo kyekyokubiri, kubanga ekyo kyekireetamu omwoyo wa Kristo mu ggwe, kubanga oyo atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Barumi 8:9, atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Kati awo oba ofuuse owuwe, bw'ofuuka owuwe olina olukusa olugenda gy'ali, oba olina right, oba tonnagenda gy'ali naye oba olina right ng'ebanagamba nti okkirizibwa okuyingira mu mulyango awo. Kati awo oba ofunye right okubeera omwana wa Katonda, oba tonnabeera naye ng'ofunye right, ofunye olukusa, osobola okukkiriza oyingire oba nedda, naye olukusa gw'oba oluyina. Naye n'atannalokoka olukusa aba taluyina. Abakuuma ku mulyango bamanyi olukusa olwo era balula nti ono alina olukusa. Kakati ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, bw'obanga walokoka, ekyokusatu olina okubeera nga bwe wamala okulokoka weeyawula ku makubo amabi gonna ge walimu nga tonnalokoka, ng'ogenda mu mabaala n'ebirala. Gwe oba obimanyi munda mu ggwe, kuba omala okulokoka, bw'omala okwatula, omwoyo atandika okulaga by'otasaanidde kubeeramu, ebintu by'otalina kwogera. Kati olina okuba nga wabyeyawulako, kuba waliwo eyalokoka naye si mwetegefu kubeeyawulako. Kati eddaala eriddako olina okuba nga obyeyawulako. Amakubo ago geeyawulireko ddala. Amakubo kitegeeza oba wali ogenda mu bbaala toddamu gende eryo ekkubo, togamba nti kati kaŋŋendeyo mbabuuzeeko mikwano gyange, eryo ekkubo lyoba ottira ddala. Bw'oba nga ddala ekyo kyoyogera kyoyagala era ng'onaakituukako. Ekyokuna, bw'oba osobodde okweyawula ojja kulaba enjawulo mu ggwe. Ojja kulaba enjawulo mu ggwe, by'oyogera, ebifo by'obeeramu, engeri gye weeyisa, era otandika okugamba naye nnyinza ntya okuba nga nava ku kino. Kyamazima kiri nti ogwo omuze gwe gwakuvaamu, si gwe waguvaamu. Gwe wava ku kkubo likutwalako ogwo muze, omuze gwo ne gukuvaamu. Bw'oba omaliriza ekyo olina okugenda ku ddaala eriddako
eryokubeera nga kati olina okuwulirizanga Mwoyo Mutukuvu mu mutima gwo kikyagamba okole engeri gy'otambuzaamu obulamu, kuba obulamu bw'omwoyo 100 oba ofuna biragiro kw'otambulira. Omwoyo aba akugamba ekyokukola, ebiragiro kuba ffe tulina amagezi gamanya kyakukola. Omwoyo alina okuba nga akuwa ebiragiro era ng'obiwulira bulungi ng'era obyawula. Kati ekyo bw'oba okigoberera olina okuba ng'ogoberera ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Kubanga ebiseera bingi ojja kudduka ogende gy'olaba abantu abangi ennyo n'omuntu gwe boogerako ennyo naye ng'ogenze lw'ekyo ky'olaba si ky'okkiriza, oba omaze okugwa mu katego k'omulabe. Naye ggwe ali ku mitendera gino wuliriza bulungi, wuliriza Mwoyo Mutukuvu era omugoberere mu mutima gwo, era ojja kuba omanya nti Mwoyo Mutukuvu yakulembera. Era bw'oliyogera n'oyo atannagiyita mu madaala g'oyiseemu n'omugabo Mwoyo ayogedde naawe, ajja kulabira ddala omuntu omulalu ow'olugezigezi era yeefuula nti amanyi nnyo Katonda, kuba ye Omwoyo Mutukuvu gw'oyogerako ye tamuwulira. Naye kati gwamuwulira ku ddaala eryo, goberera Mwoyo Mutukuvu otambule olw'ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Bw'oba osobodde kubagana amadaala tugogerako, naye si mangu nga bwe tubyogera, si bangi bayinza obigoberera byonna. Bw'omala okutuuka ku ekyo ng'ogobera Mwoyo Mutukuvu, ojja kugenda mu maaso otandika okulaba omukono gwa Katonda. Omukono gwa Katonda ojja kutandika okugulaba mu bintu by'okola, ojja kutandika okulaba obubonero kuba kwetoolodde mu buli kimu ekikubeerako, ojja kulaba nti ekyo kibaddewo kano kabonero Katonda ngamba kino. Katonda ajja kutandika okwogera naawe ng'ayita mu bubonero. Wali obadde ogobera Mwoyo Mutukuvu yekka, ne kati ajja kuba Mwoyo Mutukuvu akugamba, ne kati nga waliwo n'obubonero bw'ojja n'olaba. Kano akabonero Katonda ngamba kino, kano akabonero Katonda ngamba kino. Naawe kennyini olina by'ojja okuwulira ng'omanye engeri gye mpulira bwe nti Katonda ngamba kino. Olina ekifo ky'ojja okutuukamu owulire embeera yawo omanye Katonda tanzikiriza genda wantu wano, nga tewali kiraga nti oba kya sitaani, naye gwe ng'olina embeera ekwetoolodde gy'owulira n'omanya awantu wano waliwo ekizibu. Kati otambulire mu bulamu obwo ng'olaba obubonero obw'enjawulo, ololaba otandise okulaba omukono gwa Katonda. Kati ekina w'ova ku ddaala eryo ojja kuyingira ku ddaala erya deliverance. Otandika okubanga Katonda akuyitamu n'asumulula abalala ate gwe n'okitegeera. Bo ne batakitegeera naye mu bye boogera gwe nga Katonda akuwa obubaka nti abantu bano waliwo ekyenjawulo ekibaddemu. Naye ng'olwo by'oyogera n'ebikolwa byo bisumulula abalala nga gwe tobirinako nti bibasumulule. Oyogera bwogezi na muntu abadde alina okutya ne kumuvaamu. Oyogera bwogezi na muntu n'awulira ng'emirembe gimuyiikidde kubanga ekiba kikuvaamu kibadde kizimbibwa muli. Naye oli oyogera bwogezi naye kwigamba n'owulira ng'akyuseeko era n'oli alinamu ekizibu, gwe n'ogenda bwogezi n'omubuuzaako obubuuza n'omugayo oli otya kino kiri kitya, gwe ng'okimanyi olina okujjanjaba Katonda kwakuyisamu eri omuntu oyo olw'embeera gy'oba olaba ebaddewo. Katonda waakusomosa eddaala eryo erya deliverance. Katonda ajja kutwala ku ddaala erijja okubeera nga kwegamba katuliyite erya grace nga lya kisa. Kubanga ebintu Mukama byajja okulaga ku kisaawe eyo nga tosobola binnyonnyola muntu wabula ng'ogamba lwa kisa kya Katonda. Awo Katonda wagenda okuweera okubikkulirwa, wagenda okuweera visions. Vision ye Katonda okulaga eby'emabega ebyaliwo oba mu kiseera kya Adamu. Musa bye yawandiika eyo yali vision, kubanga Adamu si yawandiika Genesis ate nga Adamu ye yaliwo, ne Musa yagiwandiika eyo yali vision empanvu Katonda gye yamuwa. N'ayogera ebyaliwo era ne biwandiikibwa. Ku ddaala eryo Katonda agenda kuwa dreams. Mu dream Katonda akulaga ate ekiri mu maaso. Yusufu Katonda yamulaga dream nga baganda be bali muvunnamira. Eyo eba dream. Mu kirooto Katonda atandika okulaga eby'emu maaso. Ku ddaala eryo ery'ekisa Katonda agenda kulaga ebintu nga toyinza binnyonnyola abantu, naye ng'oli waabuuza ennyo omugamba kisa kya Katonda nga togenda bimunnyonnyola, tagenda bitegeera ku lwaki. Laba amadaala g'oyiseemu naye nga tomanyi gw'onnyonnyola ye yali afuddeyo okuyita mu ddaala n'erimu, yali afuddeyo ateekebweteekebwe. Kati ng'ogenda kuba omala budde, mugenda kukaayana, mugenda kukola ki ate omulaba alumbire nga ayita mwoyo. Kati ku ddaala eryo mutomunnyonnyola. Bw'ova ku ddaala eryo Katonda ajja kutwala ku ddaala ery'okutukuzibwa, purification. Kubanga kyawandiikibwa blessed are the pure for they will see God. Katonda aba akuteekateeka kumulaba. Era ku ddaala lino
ojja kutandika okubanga toyagala mpalana na muntu, ojja kutandika okubeera mu mirembe na buli muntu kubanga oteekebwa kumulaba, ojja kutandika okufaayo ku bintu bingi by'obadde tofaanko bulijjo, era ojja kutandika okweyawula obeera omuntu omusirisi abeera ennyo yekka. Abatakumanyi tebajja kutegeera, bajja kulaba omuntu alina omusirisi ennyo ekigenze wala, kumbe gwe mu kusirikirira olina by'olaba, olina by'owulira abalala batalaba. Ojja kuba nkugamba oli mu bulamu bulala kubanga obulamu bwo bwonna otambulira ku biragiro era owulira instructions eza Mwoyo Mutukuvu nga bagamba wano kola bwoti, wano yogera kino, wano kola bwoti. So bw'ova ku ddaala eryo olyoka oyingire ku ddaala erya perfection. Ebintu bino bye njogedde biriwo mu mulembe gwaffe, biriwo okuva Yesu Kristo bwe yajja, biri mu mulembe gwaffe guno. N'Omukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okugenda, bangi bino Katonda yali tabitadde ku nsi. Kyova olaba bwe tusoma mu Abebbulaniya, Hebrews, soma Hebrews chapter 11, osoma chapter 11, soma verse nga 8 ezisembayo ezimalako chapter 11 Hebrews ng'oyingira mu 12. Toyingira mu 12 naye soma Hebrews chapter 11, soma verse ezisembayo nga 8 10 awo. Ojja kulaba nti abantu bangi mu Bible beegomba okutuuka ku kino. Era baayita mu bulumi ne bakubibwa amayinja, baatambulanga mu malungu, enjala n'ebaluma, ne bakubibwa, abalala babafumitanga nga banoonya Mukama ne babafumita ebiti ne bakuba amayinja ne bafa. Naye bino bye twogera tebabituukako kuba Katonda teyabibawa. Newankubadde ba Aburahamu, ba Musa banoonya Mukama, bino bye twogera teyabibawa, naye abiwadde ffe. Ekyo kiri mu Befeso, Hebrews chapter 11 verse ezisembayo awo nga 8. So kiriwo ku mulembe guno. Kati wotuuka ku ddala erya perfection, awo perfection Katonda kuba gana madala gonna yengeri Kristo gy'akula mu ffe, ate ge madala ga okweyawula ku nsi eno, ate ge madala g'okulaba mu mwoyo mu small detail. Mayi waliwo okulaba, ne waliwo okulaba ne weekenneenya. Gy'okoma okukula olina wootuuka n'olaba, naye gy'okoma okukula otandika okulaba nga weekenneenya. Kuba mu kusooka oyinza okuba olaba malayika ng'olaba kitangaala, ng'era olengerera wala. N'otuuka ekiseera ng'ekitangaala ekyo osobola okukikwatako nga lukibadde wala. Gy'okoma okukula n'otuuka ekiseera ng'ekitangaala ekyo kikwatako, omukono gwo ne guyitamu n'olaba kino kitangaala. N'otuuka ekiseera ate ng'okinyigako ng'omukono teguyitamu. Aye n'otuuka ekiseera nga mutuula ne munyumya, n'akubuulira ate n'obibuulira n'abantu. Okitegedde? Naye nga ennyonta ekola kinene n'ekipimo ky'okwagala okuli mu ggwe. Era oyo anoonya agenda kuweebwa nga ekipimo ky'okwagala n'ennyonta ebiri mu ye. Owulidde? Ebiri mu ye. Tekigenda kujja kubanga osiibye ennaku nnyingi. Tekigenda kujja kuba osomye Bayibuli n'ogimalako. Tekigenda kujja kubanga okutte ebbaasa esinga bunene n'ogiwaayo. Naye olina okuba n'okwagala. Kuba ebbaasa omuntu asobola ogiwaayo naye nga tagiweerezaayo kwagala. Oluusi ayinza okuba ayagala kulya ekyamisana na pasita, kati najjira mu bbaasa n'ateekako n'ennamba y'essimu, n'awa ebbaasa nene bweti. Era bamukubira mugamba ne tuwebale, n'agamba nalyagadde n'okulaba musumba tulye ne ku kyemisana. N'ayitiraawo. Naye ng'ebigendererwa bya oluusi birala. Kuba nze nali ndabyeko agamateeka bannaye oyo abadde alina ekibuuzo ekyo ayagala okulaba ebyo, agamateeka nga outline nze ngenze nga koonako mpola, naye nga buli teeka ddene bwe riti livensi gyekoma paka gyekoma, liri erimu ebintu bingi. Era omuntu asobola okutambula obulamu bwe bwonna wano ku nsi nga yalokoka bulokosi n'akomaawo, naye nga ebirala abiwulira naye nga yalokoka bulokosi n'akomaawo. Kuba wolokoka newoteeyawula ku mize emibi, gw'oba omanyi nti oli mulokole, naye emize emibi wegisigaza mugeyo n'otuuka bulungi. Kuba ekibi kiri, ekibi kikula kya sitaani, sin. Ekigambo sin, sin kitegeeza Satan in nature, kikula kya sitaani. Wobeera nakyo olina kgenda eri sitaani gy'alina okgenda. Kati omusaayi gwa Kristo gwe gunaazaako ekyo ekibi nga twenenyeza, gukinaaza ku soolo, kibeera mu soolo, si mu spirit, si mu body, kinaaza ku soolo. Kubanga bwe kibeera mu soolo, soolo ebeera bagiwamba. Kati Mukama atugamba go and win those souls. Kyobola kati ffe tuli ba soul winners. Nkubuulira kino, olumirwe mu ggwe weenenye ove mu kibi, soolo eyo tusobola ogiwangula mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kale I think ekyo okizzeemu bulungi nnyo.
nnyo era sina kyenyinza kwongerako nze nga nze. Nagendi ku bibuuzo ebya street ebibuuzibwa wagenda mu ggulu era emboozi bino olumu bintawaanya emboozi nkiyite ebyama bya Katonda bye twanyumya luli oba bye twayogera luli. Wayogera ku Mary. Ekibuuzo kiri nti oli yambuuza nti Mary mu ggulu wamulabayoko oba era nga wagambye nti babitanga tosobola kutegeera muntu naye oba otegeera abantu katono nnyo. Baani be walabayoko bw'osuubira nti tumanyi oyinza obutayogera linnya naye n'otugamba kati ono ne waati ne waati ne waati oyo namulaba waati ne waati. N'ekirala baani abo be walabako mu Geyeena oba walabayoko sooka na Mary oba gyali oba nedda then be walabako mu ggulu ne be walabako mu Geyeena. Kakati nze mbabuulira bye nalaba era bye nkyalaba kuba nze nkyagendayo naawe ali eyawuliriza Mukama tewali gwagaana kutwalayo naye gwe ffe tulimitinga wawe tulina okukoma amadaala owulidde engeri gy'okola mu mwoyo. Kati omuntu ye yalimitinga n'agamba nze kankoleko kino na kino nkome wano.